ono ye WOLOKOSO kale naona ndowooza katukwatewo ebbanga kyekana libadde likunukkiriza omwezi nga gumu n'ekitundu bukyanga oluvuuvumo olutandika kuyitiŋŋana nga lulaga nga nnabe bwe yagwa mu kibiina kya ttiimu no sleep ekimanyiddwa nga TNS ekikulu omukulu amanyiddwa nga Jeff KIWA ono nga ye manaja w'omuyimbi amanyiddwa nga Sheeba kalungi era omuyimbi omukulu bwe tumanye mu kibiina kya ttiimu no sleep Ono asira kuba ate nga atambula nnyo nga bagamba nti Sheeba kalungi sako ne manaja amanyiddwa nga Jeff KIWA ababiri bano be bayawudde mu ngeri y'okwawukana mu ngeri y'okwemanaginga ate nga kino kigenda okubeerawo nga banywanyi bano ababiri bano Jeff Kyakwa ne Sheeba kalungi bakakola pate makeke ng'era eno pate yali yakubatengereza omukyala amanyiddwa nga Sheeba kalungi nga yakagwa mu bintu byokwata nga azimba ennyumba ey'ekika ky'ebbeeyi ennyo esalize emunyonyeeri era okusinziira kwadde biyitingana nga bitugamba nti Sheeba oluvuvumo lunene sako n'okwawukana kuno okwadde kuyitingana nti bambi n'ennyumba gye yali yavayo n'agamba nti eno ye yange era ye bino byesedde okukwata nga nfuna mu kuyimba kwe mmaze ebbanga nga nnyimba ennyumba nti ate kati Jeff yagimugyemu abula okusinziira ebbanga lino ebyo nebadde biyitingana nga bamanaja b'abayimbi bano omuli Dirisa omuli Jeff KIWA omuli Alan KIWA omuli n'omwana amanyiddwa nga Kamara nga bali kye teryanyega abula kyaddaki Katonda nga wali omulamu Dirisa yamaze n'avaamu omwasi oli otya ssebo ngenda kuyitira gwe Leema akunkubire naye ate nakumpitira Leema lwaki tosooka nompe oyagala ki ebyange bya Sheeba nga maneja ebiyitingana bitulaga wano sulonkinga holikipaadi nga 8 sande ejja olina kadi yange taata kadi naye nga ye mu TNS omubali gukyatambula omanyi gwokubidde akolawa kola ku Lady Simba akola nga maneja wa Sheeba gwe batuukirako mu kampani mu kampani ya TNS ate gye yava naye tubuzaabwe mu byonna bye tuwulira bibadde si bituufu olw'ensonga omukyala Sheeba mu nyumba akyaliyo bulungi nnyo asulayo mu TNS gyali akyayimbirayo byonna bino bebagamba byaha okusinziira ku manaja owa Budiru Media bwatugamba kati gwe mumuguze mugene yavaayo bannange tusigale bino nti tunaabiwulira eri kyemujja kunsi mwina kyemwagala ekintu kyekiriwo naye omunange nno kankubuulira ebiseera ebisinga abantu ababagobera bye babaagala okumanya nafe bateeka ku pressure manyi ti kino ekibozibozi kitambudde wiiki kati nga 4 mwezi mulamba naye singa kyaliwo singa taliwo omuyimbi alina awuleriyo aliera nejjo akati bakolayo ki akusinziira kubadde biyitingana era nga n'ekibuuzo ekikulu mu bino kiri nti Sheeba nga Sheeba akyalina Jeff KIWA bakyakolagana bonna oba nedda ennyumba yidi baga nti yafuutusemu yapangisize wala kiri kya Sheeba akyaliye munyonyi oba taliye Kakalamu wangi osula mu nyumba ye munyonyi ati naye bantu babuuza ne bagamba yavaayo kati naye nekibuuza gwe nga mumane kakati omuntu atandise okuva mu nju ye waba taliyo mpozi nga gwasulayo si ate asulayo ssebo naye abantu baagala bagamba nti aludde okukyamawo ku nyumba ye ati kibasinga okugamba mbwayitawo buyisi embuuza yasookanga bakonkona nti mujemulayo nyumba yange ono ye WOLOKOSO